eriiso ekya NRM yensonga lwaki nga era njagala okutegeeza taata waffe RDC pressure group ziri muno naye ziri ku kigendererwa kimu kwe kulaba nti tujjayo obuwagizi bwonna n'okutegeeza bannayuganda nti ekibiina kyaffe kikinaba kulowoolezebwako okuva mu buyinza ekikulemberwa kyeyamaani mukadde waffe pulezidenti we Dr. Museveni. So nebaza pressure group okubanga muvaayo mwenna ne tufuna ekinyusi kimu goolemu okulabanga tuteeba mu katimba president okubanga tumuleeta ku baloti n'obuwagizi bwonna 85 ku kikumi. So nebaza nesikwebaza konna mwebale nnyo mwebale ddala amannya agange nsigadde yenze Ssekikudde Tone CEO Wairo Checkers Ssabakozi Mukazimba ate ne bannaffe kozi n'ekiranja tulinawo ne basisitant RDC kakati okugoberera protocol sooka kubeebaza mwebale nnyo obutakoowa mwebale nnyo okwerekereza obudde engalo nga twaniriza presence y'okubeerawo kwa Esther Baroma assistant RDC atubuuzeeko ayogereko gye tuli omukyala Esther Baroma twaniriza nnyo madamu Baroma Niyasenya munantebe mwebale neetereza the assistant RDC kyokka ebintu etaano kirina over 500 million mu financial year what is the nga manje bwemuwulidde mu bigambo gyaffe assistant RDC mukono municipality tuli babiri naye munange tanaba kuripootinga naye bwali baripootinze mujja kumulaba nange nga assistant RDC bwayogedde nange ndi musanyufu nnyo okuba baze okubeera wano olwaleero era okubasisinkana era ndi musanyufu nti muli abantu betumanyi nga bamobilizers okulaba nti tutuukiriza manifesto za mukama waffe muzeeyi Museveni. Waliwo omuntu atera okutwanjula nti omulimu gwaffe gwakulemeza muzeeyi mu ttebe. Waliwo atera okutwanjula nti basanta RDC omulimu gwaffe gwakulemeza muzeeyi mu ttebe. Era kituufu twagala tulabe nti mukono njagala tukolere wamu ffenna era neeyama njagala tukolere wamu ffenna nti mukono guluno obululu obadde emabega eyo guluno wabeerawo enjawulo kuba ffe tuze basitantaladis twokya twagala tulabe nti muzeeyi omulundi guno omukono takwibwanga bwabadde akolaki bwabadde akwibwa era mbasaba tukolere wamu ffenna ffenna amanyi ffenna ffenna tuli wamu polaiza njagala tunoonya akalulu ka muzeeyi nebonabona abanaddako era ano kyemanyi wali wano bwe tuli naye wadonga naye njagala tulabe nti tumuteekamu amaanyi abeere nga akolaki nga ajja mu buyinza nga ndowooza mukitegedde newesogera ekigambo kya laavu tebakigula ddala muli ekigambo ekyo nakyogera katono nnyo laavu si lugoye si mmotoka nti tubigula obula kuba kwagala ate nga situteeka mu ssente so nga njogera ebigambo bino njala abantu babiri mbavuleko mu ngalo olw'omukyalo gwetatulyesi simumanyi nnyo naye namulaba bulabiri ne Tone abantu abo tebava ku maofiisi buli ku makya tomoa transport naye najja olw'okwagala n'akutawaanya n'akugamba leero kyekazi mobilization so abantu abo mbeebaza mu maaso gabo naye nga ffe ekyatuleese wano mobilization omulimu gwe mukola gwe tukola twe mulimu tuyambako nakutuyambako mukola mulimu gwaffe naye mwebale nnyo mwebale tulina ekizibu mu ggwanga kikwatagana ku bavubuka abavubuka bebatutawaanya naye abavubuka batandise obbaawo ofiisi nga bwe mutulaba tukyali bavubuka so kakati babampadde omulimu nga temuvubuka suubira n'ovubuka munnange eri asanyuka era ne Tone asanyuka nejulisa abeeramu ng'alina okwagala okungi so twebaze President Museveni naffe abavubuka kati bwetuli atugjeeyo ng'abakyala bwe yabajjayo mwebale kukola mulimu gwa mobilization era nsuubira jakulaba ku vibe yamu kyenva bagamba
when you're talking about mindset change and the inner manifest, this is 21 engage, but only engage. Our budget is actually a wealth creation. So we're going to call a bank here. Central Bank, over 500 million. Over 500 million. Financial year, what is the implication? The chairman knows if he is a graduate. They are very busy. What committee no? Yakusaba oyimuke oyanirize ate assistant RDC bonus mutani kana ate era ne ofisi ya NRA kubanga buli omu ajja kujja nga ayagalako yadde nga si buli omu tebajja muzanya. Eric, got it. Somehow order. Or kuku BBS. BBS. Era ya. BBS. abamukola banjawulo bo babaagala so mbasaba mugende mubulire ensi nti Checkers
and other mobile. Mwebale nnyo okwerekereza obudde bwammwe ebyanga n'ekyambulawamu. Ate era neebaza nnyo okubanga tusobola okuggyayo ekintu kyaffe ekivaayo ekyokuwagira NRM ne muzeeyo okusikiriza nnyo ekyo. Era nga ntwala omukisa guno ngenda kusooka kwaniriza Deputy Assistant Baroba. Kwaniriza nnyo Madam Baroba. NRM ate NRM ekyatuweereza the government officials bajja egenda kubeera kusama gardens ey'emukono okulaba nga tulaga mukono kibe tubadde tukolaki tukolera. Nze Judith Nalle, Secretary General owa Yellow Checkers Ssabakunzi nga tuli mu Buganda region. Ekigendererwa kyaffe kyakulondoola manifesto okutuukira ddala ku muntu wa wansi asembayo. Twesanga nga abanoonyi b'obululu tusanga obuzibu ku ssaawa esembayo okusaba abantu baffe bano okomawo okutuwagira olw'ensonga nti babuuza gavumenti ekoze eki. Mu byo twesanga nga abantu baffe emirimu gikolebwa gavumenti naye ne batategeezebwa. Ba honorables abamu ne babyetuuma nti byabwe ne batavaayo okunnyonnyola nti president bwe ya approving a budget bweti kino na kino mu manifesto nga bwe yayogera kyatuukirizibwa. So ekituleese mu mukono kwe kwongera okusitula essuubi lya banna NRM ate n'obuwagizi mu NRM nga Mukono district. Twagala ba department heads nga bayitira mu kaawo bajje balabise bamulise batunnyonnyole enguudo mmeka ezikoleddwa, amalwaliro ki ekiriyo, amasomero tutambudde tutya, tusobole okwongera okwekyinga wa we twongeramu era wa we tukyusaamu ate n'okwebaza kubanga etasiima ebula yakolaki agiwa. So twagala okwebaza abakulu bye basobodde otukolera ate n'ebyo bye batugambye tutwale obudde tutuukeyo tulabe eddala byakolaki byatuukirira. Yensonga lwaki twegasse wamu ng'abakunzi abali mu bubondo obw'enjawulo, pressure groups muzirabye, naye olw'okubanga tebamala tebasobola kukka wansi at the same time bwe tubeera abangi twanguwa okutambuza amawulire ate era twanguyirwa okwenforcinga amaanyi ku ground eri omuntu wa wansi. Olunaku olwaleero tuli mu Mukono mu kigendererwa okulaba nga tunnyikiza manifesto mu Mukono district. President Museveni yakola ne bannayuganda endagaano okulaba nga abakulembera mu bafuga obulungi na buli kimu nga services zibatuukako. Awo nno nga ffe bannayiro Checkers tuvaayo okunyikiza abantu. Musuubire nti wali emabega twagenda okuva mu kalulu nga ebitundu bingi ebitwaliddwa wano mu Buganda. Naye twagenda okutunulira ekintu kino nga abantu bano balonda mu butamanya. So nga abantu tulina okubalaga President Museveni byakoze, tubanyikize, tubalage manifesto. Awo nno nga ffe bannayiro Checkers lye siraali yaffe. Naye tusanze obuzibu bungi kubanga olw'omukolo guno nti bwe twatuuka mu Mukono waliyo pressure group era zikola omulimu gumu era gwe tuli mu kukola ne tufuna ekifaananyi kimu okubanga tukigatta. So nsaba President Yoweri Kaguta Museveni nti alowooze ne ku bano abantu bano abawansi bano abanoonya akalulu kubanga bano baminisita kaaba abatwala ekyankwazi mu kugenda okusoma si be banoonya akalulu. President asaana zeeyo omukwano gwe yatandika nako nga yakava mu nsiko. Lwaki abantu bano basaana batwalibwa ekyankwanzi batwalibwe basome ate bakomewo batandika okubanga basomesa bannayuganda. Ekyo nno kijja tukolera bulungi n'okufuna obuwagizi obw'amaanyi kubanga challenge ze tusanze wansi wavundu kyekisobola okubanga kyekikyamukubisa wansi okubanga bannayuganda abawansi nga tebatuukibwako service. Kino kigenda kujjayo ekinyusa eky'amaanyi district ejje tulage mu Mukono biki byekoze ate batulage programu zino ezibadde zikolebwa mu Mukono district. Ne tusobola okwegattira wamu okulongoosa ekibuga kyaffe Mukono. Tulongoosezza mu bitundu ebyenjawulo naye eddoboozi lyange liri eri bannayuganda ffenna nti embeera gye tubaddemu etatumanyisa tumanye
nti tulina okuba nga tulondoola manifesto ya pulezidenti waffe Museveni kyekibi kyonna ekitugatta ate era kyekiri mu bulamu bwaffe kyetulindiridde. Singa tunakikozesa nga twetaaga okumanyisa abantu puroguramu ezitugattako ez'emyoga eza PDM n'okumanyisa amalwaliro gaffe aga gavumenti pulezidenti Museveni ge yateekamu n'agatereeza okulaba nti tujjanjabibwa obwereere, amasomero ag'obwereere, enguudo ezirumiddwa, tube nga tumanyisa bannayuganda bonna badde tubazeemu essuubi n'okubaagazisa pate yaffe. Era pulezidenti Museveni nkukubira omulanga nti ekikyabulamu wano e Mukono, nsaba ne sekusaba yenna tata nga nkwegayirira abavubi baffe bali bubi, jangu taata oyanukule abavubi kubanga ffenna tuyimiriddewo ku muntu wa wansi okuviira ddala ku buvubi. Abantu baffe bali bubi, abantu baffe bakuba emiggo, abantu baffe battibwa. Tata jangu olwaleero tusuubira nti tulina ejje eriviira ddala ku muntu wa wansi. Omunaku yali wano gw'olengera, tukwetaaga kulabeko. Nebaza nnyo President Museveni okubeera nga naffe yajjukira abaana ba ghetto, okubeera nga naffe atujja mu mbeera abantu gye baali batulowoolezaamu ne tuba nga tetwabasemberamu bannaffe abaali batutya nga tusobola okutambula nabo mu mbeera yonna. Bulwetu abaghetto bwe tubeera wano nga ffenna twagala muzeeyi ne tuba nga tusobodde okwegatta na bano bakadde baffe, bakyala baffe, abaana baffe ne tubeera bumu. Tujjamu ebirowoozo ate bye tugenda eyo mu zigeto ate ne tweyongerako ku bannaffe ku bino ebirowoozo bye tuba tufunye. So okubeera owamu nakyo kitwongeramu amaanyi. Kubanga kino kiraga obumu, obwegassi obw'amaanyi, obukujjawo obukubagano. Umulala parish mmodo nga bagidi bange eyo manya bali ku manifesto efakola ki bonoona. Abasaba obusendesede obuki tuweeyo ebiri tuleke ku listi kubanga parish mmodo ye master program y'omuntu owa bulijjo president yasuubiza omuntu waki wa bulijjo, because for the first time parish ya Uganda efuna sente butereevu nga tezisemba omuntu mala yenna okujja muki mu parish yaffe eyo mu byalo eyo. So parish model president yagamba ino lisasa likola ki esaavigeko abaana basooka ng'otulobinga president ayongere ku ssente ezigenda muki mu parish ezo. Omujjukire basooka gambye oyo abiri mu mmeka negizigenda ku mmeka n'abalala kati mukambo w'ekikumi kitegeeza zisobola okukola ki okweyongera naye gye ziraga eyo nga sente zikola bubi nga bazibba kyova nga banafawo awasobola okubasiba shakers omulaba ebintu ebyo mu birope nga bukyali nga batonta nga bachampion mu championing ezo ki kubanga mu 2025 next year bajja bakoze ebibuuzo ebyo mutuyambe tubusharing gye twakola ki gye twasuula. Tetulina nsonga nga NRM esuula Mukono kubanga traditionally Mukono nga si wagambye ebadde yaki ya NRM. Kino kisoboka nga twongedde amaanyi, nga twongedde love, nga twongedde commitment n'okukolera awamu okulaba nga tufuna objective eyo. Ekibazo kitusumbuwa nga ba mobilizers kyekino tugenda mu kalulu ne tumobilizingira president ne bakanyesa abalala ne basitoka ne bawangula akalulu. Tugiyita manifesto gyetutambuza. Akalulu kaggwa president n'asweyaringa in. Akalulu kaggwa bameeya bachairpersons ne batekinga positions z'ebifo byabwe. Ekiddako kiri nti bamobilizers baddayo ewaka ne balina services okola ki okujja manifesto. Era bakubuuza mwatusuubiza bino, mwatusuubiza biriwa nga temulina ki answers. Kakati NRM yasuubiza ebintu bingi ebyokukolako. Twakita study progress, securing your future, unity, prosperity, biki ezo zibanga mantra zikola ki mobilizing abantu. Naye ndakugamba essomero liriwa, eddwaliro liriwa, ekkubo liriwa, omuntu wa bulijjo ayagala amazzi galiwa. Ebintu ebyo okubuuza nga mobilizer obinoonyezaawa. Ansi eri nti obinoonyeza mu government programs ezibeera ku district yaffe. Mbasaba
twongere mu bacheckers okutunula mu government program budget ya district efaanana etya, eragawa eyo mu masomero, eragawa mu malwaliro, mu nguudo pagatawunikira wa municipality ajja atulaga amakubo agagenda okukolebwa, gagenda kukolebwawa ku ssente mmeka, lwaki baalondawo byalo ebyo mwabe empatta